This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Africa band eri mukuchanganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall wegenda okubeera September 2025 nga Africa band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo Eddie Yawe Winnie Lwaji Titus Vibes DJ Mac Pragenda kuba muziki ne DJ Waswa tuyoke celebrating Africa band ngenjaganya emyaka 5 atamanya Africa band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emeza y'abantu 10 pounds Rusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri byambozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikutwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikurini okubukinga oba reservations kubira Richmond promos ku 0790 388 480 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 0M22 oba Benadi ku 0787 973 amajaganya ga Africa band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoyima Road ng'Enansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Gakan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Mujja bavagenda zobina. Wakikubye sebo. Gwoli otya? Omanya myaka gye mmaze nga sikulaba. Gwoli otya? Obulamu bulungi. Naye kyekwagadeko gwe tofunye lubuto nga ffe. Abantu babula ogenda okudambola ba mbuto. Tolakaba bannaye kiki? Oyagala naye begatemu. Obulamu otya? Omukulu Feffe omulabye newazabanga nga mumuwuliza oba yava ku kivulu wallahi era ngulize ku kivulu kirala kalabe badonjagala nkuga nozo kirabye okumala yazikuba kadi Feffe mutuuze wa onkwata nagwe nawo tusuziza ku butebe bwa rais nnyo nawe bwe buliwo wano kadi tuula wali kati kandeete omukyala kadi jangu tukime omukyala eno interview weegayirira omusajja ajje weegayirira omukazi ajje neggwe omukazi sima yafuna omusajja omulala jangu tugende karo sima wafuna omusajja omulala ate ku kamera bakukwata ndowooza olabye mulimu tekimugaana kusaba ono muganda wange kali muganda wange jangu tugende mukwano kamala okutera kumpowo nkuwunyire bulungi kankusibe ne kano tuli ku another edition of Kasuku Live omwami atuuse mama w'abaana mayite saka tusale biga mama w'abaana akyekolako wano Karole omulabye Karole leeta nkusibe ngenda kwambala slippers sinagambala nkondo oyagakwera mu silipa hatoza tugenda kukwata wansi nakiwulikise bubi kuba seegu kiwulikika bubi naye ffe abatava mu church tumanyi kye tutegeeza ekyokulala ono ye mutyaba fucking shit omulabye fucking shit fucking asobina yoyo
Bakushezi zange. Kasita. Now start down the black ones. Mutiara, fucking shit, fucking asobina. Kano kasirapu kaki. Kano. Ne mbewunyiza leero. Kano ka beetroot juice. Ateri beetroot afaanana bati tumanyire emisana. Ninda amuka tininyo. Nomanyi nti abantu basanga naye bayizoga ndi sugar daddy wo. Mada olubuto oluntabuseeko. Lundi hoima. Neka skwolya. Okimanyi nti olya nnyo. Bukyanga wazze wano buli kimu okinsabye. Tula kumpi n'omukulu. How are you? Okay, how are you? I'm okay. Are you fine? Okay. What's toli makati? Nyala tukolere wano. Tula wakati. Kati yagatubuuza nga bw'omulingizaako bw'oti omuntu omukulu. Ati you see, ku interview ngeno tutunda ne body language. Just oyagala nnyo sembetera kitonde ekikazi. Era siri bukazi nnyo kiri awo. Ate neme nandituddera makati era nandibadde nsemberedde ono. Nkumanyi. Kale, mutyaba tutandike show. Let's begin the show. Jako tutandike. It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. You die. Tuyambo tujireko ku Spark TV. Tujizeko oluvanyuma. Olwo luyimba lw'abana abaana. Mwina PVR ntokozi ng'akyeko bujja. Temwina PVR. None mwana bayakulirawo. Alopozinga n'enkomawo n'endula oluyimba olwo ndwagala.
Vivyara bakuwadde sente okyogereko. Ebisolo by'ennonda ewaka. Kubaamu n'ebintu by'okola ebitiisa abantu. Muti ab'essimu yange eriwa. Be bagibba. N'obasasula ssente zo nnyingi bagenda kubba essimu yange. Ekireeti. Ne Feffe emmotoka gy'ogiddemu nga nkadde. Omanyi Kasente. Ayina ekibuuzi mutuuzaawo naye atunywa. Kati olaba oyo Kasente wano. Oyo topiki. Yatusaza ssente wano. Ate yakolayo. Twatuulaawo. Olaba waawo? Nuwe olaba kiri kya Alfadi ekizze. Gundi kye yajjiramu ng'ekyo. Lirupazo. Kye yajjiramu. Ne kipaakinga wali mukazi we n'atuula wano. Mukazi wani. Wali Lupazo fene tudda wali. Naye kimu bibiri ng'atugamba. Enjawulo etambula mu industry gwe buuza topiki Kasente. Namuga njawulo etambula ejjidde etya wano. Baatujuliza topiki Kasente obuusaka Bruno Kye. Shalom Ntambi oba Tamale Junior. He's a nice guy. Ani Kasuku nkubirayo luseke. Nfunire yempya sebo. Yes sebo. Tekisoboka. Ekintu mwe mukirimu. Ani. Ko ajja kuba meya. Sister wona yeye nyini ayagala bwaki. Yes sister ayagala bwaki. Ayagala bwaki. Ate mu kibuga wano wakati. Komanyi kitegeeza ekibuga ngenda kukwata. Ya naye motoka eyo tugikyuse. Inshallah. Teserera. Tenaba kuserera. Naye nake yesikamu. Topiki togiyisaako egondi. Tugigaba. Esalama gw'ogyevugira. Nzagivugira. Era nzagikaddiza. Karo. Bambi Kasuku nze mu mboozi zo. Kasuku nagamba ekinga ndi wali. Kati kyembadde nkusaba kiriba ekiti. By the way, olunaku lwaleero Carol has bribed us with a 21-piece bucket of cake. Not talking rubbish. Sagala obuzebuze. Don't ask my guy those things. Kati oli agambye nti Kasuku otudde waggulu deeno olyadde eri. Musitula mubiri gwokka totwala kati. Omuntu omulwanyisa otuuka olwaki. Abatwadde boogera enku. Kati tayagala njogereko. Era emmotoka yo olugirabire mugati wa emmotoka nga nkadde nti Kasuku. What did we say? Kasuku nawe olaba ogera emmotoka enkadde. Nseno bannange. Okiyisaawo. Yatambuza ne mu kamera. Okiyisaawo. Oyisizaawo sewo. Okiyisaawo nekiggumu. Naye namwe ebityo bwe biva ebirungi. Yeah. So olunaku olwaleero ndi ne Feffe Buusi, smallest rapper. Waliwo ya rapping awo twali ku Serena oba yali show yaani. Nojjaawo nonnyimirira mu maaso n'onkuba mu freestyle. Engamba abantu mukole nnyo bannaye. Omuntu nga tebakumanyi tebali kukuba mu freestyle. Ne bw'oba oyagala nnyo. Nabadde ku show ya Chosen Blood era kongula Chosen. Kati jjukira bwe bateekayo engoma bwe bati nze mba ntandika. Nye n'omuwala gwe mmanyi obulungi namutunuulidde erinnya ne limbula. Togamba si serebu. Tanakola bulungi. Era alina okwongera okukola. Kye bamutegeeza awo. Ayongera akole. Nno y'oli mwana naye. Ne ogambye wali nti ewunya bulungi kati ekyusa empunya. Kati ewunya nga binzaali gwe ewunyamu owuli. Ate bitera kuba ku bantu ngwa mutwe mukalo. Muri nnyo kirimu. Soko obuze ku bantu abatuwuliriza Feffe Buusi. Yo abatulaba n'abatuwuliriza abawagizi bakukuwaza bbanga ab'oluseke yaman balamusizaako mamise Feffe Buusi wo bweyagala kuweerawo nsanyusa okuba wano olunaku olwaleero. Okay. Anziridde wano the beautiful Karole Kasita. Yes. Ono ye nsiiba naye. So tubagambe weya. Yeah, wali ku spa. Yogeza maanyi. Spa bagiyita batya? Kisa Wellness Spa. Kisa Wellness Spa. Just opposite. Nga wakava ku Kampala International School of Uganda odda ku Kisuule. Ekidde ewammwe. Anti eri kukikkirira ewaffe wansi. So mbeera mpitawo ngenda waffe ne musanga. Nanga atowese. Kasuku nze nkusanga. Naye omwana oyo Diana afumba essala bannange. Anti ddi. Ng'eyokya yonna.
yatulimukko mu kisiiba awo Diana Katonda akuwa omukisa abaana bafumba emmere awo anyway soko obuze ku batulana n'abatuwuliriza abali Kasuku Live mugamba Kisugawo Karole Kasita Mama Sita Señorita King Mama ozi mutano ye King erinnya eddala yaani ery'ekika King just that King Aris oba Harris that is AR oh wow bya kizungu nkola bya kizungu bya kiganda kati nga tunayongera ku Saturday tulina video gye twazanya nga mulina we mulinga abayomba kati omwana yaŋŋamba mube ono abeera wali nga ku Arapex emunyonyi oyisawo business zo oyisawo business ewange okubidde wakala kaseera abaakola omwana ng'ati obeera naye ali mu kikomera w'obeera emmotoka eyingiremu eyo no bagiraba wabweru awo ng'oze ne Tiffany oleese essala era mukwano gw'omubeera lwaki tokyazizza bigamba njagadde I clear it now that both of you are here era munne omuwa ku mmere eyo gy'oba wafumbi you take him food also I give you food wali kukisawo n'espa don't bring it in a tiff si gwampa Diana yafumba wuwo tetugaanibwa Diana yatufumbira so you take him food in a tiff baga zino ze bapanga kuliko ka box kubitako nekubamu ak'obutula our friendship is not there yet ama Feffe is it ono nagambye alina leeta mujulizi wabadde olina omuleeterako n'atukakaza obubakuli bw'entula boolaba omusate munyonyi tituli twabalaba mubeera nnyo beemuti then all of a sudden the distance gune bagamba you people are no longer like close friends like you used to be is it true you're no longer close not like how we used to be that's true but we are okay Feffe yogerako bayinza ogamba njogera nnyo njogera ki Kasuku and now are you still as close no I think we are busy very everyone is busy so did you split splitting is what like you broke up no kati gwe nkulaba ddi are we not friends yeah but we've not been as close as you've been with breaking up oyagala kuneegaana mu bantu at some point kissing in a video ngandi I'm featuring in the video starring it's called starring yeah King when someone stars in the video obuka tugeze ng'okozeseza nga celebrity era muba mukolayo akantu ndowooza akagenda kemunayogerako yamaani ka starring obadde tokamanyi akanjigiriza kati naggalama yabasomesa basomerera ddala ki kye baali basoma basomanga ne mu coupling ovadda ate gundi yaŋŋamba oyo omwana yali akyanga abalenzi mukazi omugamba azze ebintu by'okumpaayiriza waliwo n'omuwala ayise wano omulabyo ew'amabina asiwa Naggalama tasobola kubanga yasomera Naggalama Naggalama ab'amabina tebaaliyo si gyenva have you seen my ass mwe tulwanirire ennaku zino tubalwanirira naye mwe temukimanyi tubawa emikolo tufune ku wiini ab'amabina baswale ukoza kati oyambula kulaga bbina lyange n'esijja kankirekaho ajuzo ina akati kawadde yabadde aka chocolate kaliko wabaddemu n'ebirupazo naye bannaye tewalirabye omwana yaŋŋambye naye oyo omwana ndowooza kati abulako majaani tabulamu nakunywa gwe kati badde kubuuza so kati let us first get some things clear so you people you're not in love we've never been temweyagalangako wadde mutyaba okikkiriza oyo mutyaba pakini pakini mutyaba okikkiriza ekyo wama
We have never been. Kati bino byotwalanga yemmere. Mukwano gwange. I'm a very caring friend. Tandetirako. Kasuku yanfumbise emmere awo ku spalumu nga nkoye sebase nangamba Karozija nitwejaga uyo lete enkoko museba aha mbera mukazi wo wajja enajja ncho maya singa tayimba singa tamuzamira wati sebo kumbira Dar es Salaam obalali kayogedde so singa akola kayogedde nnyo tomulabaziba ne spice amutwalidde emmere niba spice agenda yongo tutesala nengo yitiridde kadi noza you are chef Chef Carol. Eh? No, I'm just a nice friend. Okay, so you've never banged? No. Yeah. So ishtegeza no mwana si wewe. No. Atenda temubangi ngako. Okay. Ne Kasuku esinga okunuma buli kimu okimanyi kyokka obibuuza ate nga nakuwedde baketi y'enkoko nga twakatandika kubanga n'omusa kubanga tata w'obwana omumanyi ne gy'abeera omanyiyo nange gye mbeera mmanyi n'oyagala kukola emboozi kati bukunsanga buli kunsanga kyokka ng'olina kyali wa taata w'omwana nozowulidde sajja ggwe mwana oli muzibu teri ggulu tolina ggulu ali kumpi kuneegana aye mukama katoto So what happened in the video there Jitwalaba? What was going on? Feffe, you wanna say? No, you say. You say. You say. You say. Nze simanyi nakyaliwo ekubeera tewali nakyaliwo kyamaanyi. Ojirekera ani ate Kasuku? Aliwa kubona. Wano nyini wetuli. Mutunuze muka. Madema nyo mukazi yadduse. Ekiboksa. Kasuku. Badde ngena kwasala mu kiringa ekya ne mukana nyamba n'ensirika. Naawe jirira. Akasuku ali fine. Ajirira. Ali fine. Olubuto lugobererwa kibalata. Nase utwini. Akagwe yaze ku interview. Kale nja kugeyanga mbudde wano tugende maazi. Bali ya nnyo. Namugulidde n'enkoko lwero butoro ndi. Najiguze Kasuku. So choka mbulire, so what was happening wali muka video? Mbadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenolinga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega
mwamanyira okugira boti muwere helmet yino helmet oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery kwano tugende bosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. We are launching a new product. In fact, we are a new campaign for a product, 2 products, Coffee Spirit and Simba Gin. And we are your brand ambassadors for a long period of time. You will see for how long. So, Batugamba, we need some news around us. Natugamba, musobola okwekuba mukwawo kumpi. Tetusobola kubanga ne mu comments abana bagambye ne karayomba Feffe ndabaseka kati bayomba chechi. Nali nseka. You were laughing. You were like laughing. But weren't you laughing on scene? Abyali tebisasa. Tufudde. So you're going to be brand ambassadors. We are brand ambassadors. Simba Gin, Coffee Spirit. Bikole Masavu. Bikole Masavu is the campaign. Kubikola bukozi masavu. Kati banonyezaayo abayinza obikola amasavu. Nga yemmwe. Nga yeffe ne baleetera olunawe masavu. Sorry, gwe gusembyeyo so. Bansonyiwe. Naye nga campaign bagiyita bikola masavu. Coffee Spirit yawe bampeera awo. Bampeera mpulizizaawo. Bikole masavu. Masavu. Kakola. Sometimes we say, don't lose that weight. It's a brand. Because of masavu. I think I'm gonna be called masavu. Launching. How much you launching at tomorrow. You're launching the campaign. Tomorrow is Tuesday. Yeah. Okay. For Coffee Spirit and Simba Gin. But we eat tubeerewo. Gwe masavu ngosobola okusuba bikole masavu. I don't want it to sound sarcastic. Ne bannange Kasuku omusajja muleke. Omugole muleke. Omusajja akyali mugole. Omusajja wange tuli kozi manna gundi Here you a what? You a kid. You be what? You be Church ones why you a kid. I am an opic. What you go at that? Mba mu concert mpunyemu obusente ababulidde abanzibye nensanga omusajja n'agamba owaayi nego okuva ku show siddanga mu club era nkulinze ku sheddako ebyaddala sijja kulimba Kasuku nkufunye wano nazo sisi nonkolako misana wano enze yagambye onaakuwa ebbaketi y'enkoko tekisoboka Karole yagambye ngenda nyiga olukusobola nze ndwenyiga enkoko yammwe nedda teri yangogo kyobanti kati awo enkoko mpeddeyo ate onnaggwayo naye nkulumba ku concert eddako nzira lugogo ssebo ngenda lugogo kati jjukira jahazi naawe kiri kyalo tewali kivaayo naye wakuba jahazi Mukama mulungi emmotoka ne ziyimirira sitera kulaba ng'ozze mu bivvulu ssebo wansalako kukuwaza bango musitula nze oli wange nina abantu bange amiina nnyo bannange naawe ku show naliko saali nyonyonyo oli MC ate ndi muntu wonnyo bakuyita musaayi gwaka ojja kuzza enkoko yange Kasuku nze bulijjo nkuyita musaayi gwa kaleja leero because emboozi y'enkoko eyinza okuwaba ate saagala nnyigira Karole, she's my friend muleke we're going to have a conversation about that chicken. Yes. So I think they've cleared the air for you.
kusade twali twebuuza abantu babadde ki. Of course awo Jenkins agusaze. Naye Jenkins lwaki tondeka n'ozijanga mu mboozi z'obufuna chance. Jenkins naleta omunyumiza. Teyababuusa bandi badde bakola ki? Ebintu obimanyi Kasuku, teweepula atabimanyi. Naye nabo bamanyi. Nabo bamanyi. Ono naye abimanyi. I mean Jenkins abimanyi. Lwaki munteeka mu naye kati ati lwaki muntuuza mu bintu? There were doubts. There were doubts. Imagine I even did a song, then clarifying. Oba banjagaliza bwagaliza. Ne bakwagaliza. Nango mwana si wange, omukazi si wange. Kyekirala ekitali kyange. Emmotoka yo yange. DMC. Roni ndozo right chemotoli weka. Yoli ainisi DMC. Ate tonteeka nawe mwa. Yoli yo itsere babera bajiwanise bati. Amugaye motoka bajibambira kibwe batoli kise. Mwana kapulaga akatako. Kufuna bajitunula waggulu beera. Amakali kakabalingiza nnyo motoka yo. Nengo chayogera ku motoka. Kale. Now. Wait. Ono mwana musegu kiki. So they are launching Coffee Spirit ne Simba Gin campaign Bikole Masavu. Not the product, yeah. The campaign. They are going to be giving away gifts. Bagenda kuba bagabe motorbike. Coffee Spirit ono wafuno. Coffee Spirit. Naye gwa bana banyo Coffee Spirit. Coffee Spirit yo mayinti arudde ku market. Nina bamunywa. Coffee Spirit yani amu. Ayiko muya nawo mu kajaketi awo. Coffee Spirit akolebwa. Buli gwembuza bamuyina wano mu kajaketi. Premium distillers. Premium distillers. Beba ni premium distillers bamba. Beba kozwa Coffee Spirit. Bakozwa Simba Gin. Uganda tuyina kano. Omugagga waayo yantu. Business tugimanyira ku mugagga waayo. Ogudde ku. Tofaayo. Ola Feffe wate wampaayo. Omugagga wa Coffee Spirit. Nego Coffee Spirit arudde ku market. Nenga ka. Omanyi Coffee Spirit ayinza okukwata emyaka 3. Olimu. Ate tebakyusa kaguni. Si yona ayina akantu nga brown. The plastic bottle nga the drink. So mulabira mu kasaketi. It's very true. It's very true. Nadda kati ali mu kacupa ina kacupa. Kamini bottle. Kati ali mu ku masavu. Ay kati mulimu n'ebirabo. Ate kati bw'omunywa obaawo n'ekimotoka kyo. Ebagenda gabe motoka. Ebingi. Kasima yanga biki ebintu bingi nnyo. Sente. Ndowooza baluddewo ng'abantu bamuwagira. So they want to give back. They're celebrating how many years in business, like you said? Oh my God. 25 years. 25 or 30? They're celebrating years in business. Around 25. They are giving back to the people. Kubawa omanyi baba wagidde nnyo Coffee Spirit then ne Simba Gin kati nga bw'onywa osangamu ekyokuwangula ate campaign egenda kubeera ng'etambula Uganda yonna. Ekitegeeza kati bana muleete ku ssente tutambule Uganda yonna wabi bannange. Ayi kwosaba ssente kati. Nyini baabo b'Uganda. Oyagala kutambula. Tutambulira ssente. Ojja tugamba kati bwe batuwaayo obulango Kasuku Live. Ekikola. Then bamalayo babatambula zino tuwa wano okumpimpi tugenda. Ojja tugamba neetaaga Jenkins, neetaaga Sendi. Ate basooba. Nze kala. So bakola ki? Basooba. Kasuku wadde ekimanyiko. Saluti Jenkins. Bisaaliwo. Nze Sendi yali ampa ku mirimu. N'amaana asooba. Kati afuna mirimu oba nze yava mu mulimu. Mutyaba tujja kukomawo bulungi mwera. Ajjako mutyaba tugende. Muntu otabukadde banno n'okoowa. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujjira kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abo boolaba babbi
abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda ayokya embuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange